Mogechiro kya leero olutalo lunyinyiitidde ekibuga essaawa yonna kigwa. Minisita abaanise obuziina bwe eggaali Uganda gye yasaasaanyako obutitimbe bw'ensimbi tezikola, ate bibadde byogerwa nti Uganda ekola mmotoka bya mpuna. Omubaka wa munisipaali y'Entungamo Yona Musinguzi alumiriza minisita wa Science, Technology n'obuyiiya Dr. Monica Musenero okubeera omulyako w'ebbaluwa nti ono abulankanyiza ensimbi z'omusolo naddala mu kati ne yeewogoma ng'ensimbi ze yakabulankanya ziriyo mbumbi na bumbi nga yeekweka mu kukola eddagala erigema COVID-19. Yona Musinguzi abadde akubaganya ebirowoozo ku alipoota ya minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Aceng eraga Uganda weetuuse mu kugema bannansi obulwadde obwalumira mawuggwe. N'agamba nti Dr. Musenero oyo azaadyekaddyeka President Museveni n'abulankanyizaako ensimbi z'eggwanga. Agambye nti mu 2020 kampuni ya Dr. Monica Musenero eyitibwa Preside yafuna obumbi 20 ate mu 2021 Dr. Musenero era yadyekaddyeka President n'afuna obumbi 50 nti wakola eddagala erigema COVID. Omubaka Musinguzi agambye nti yatuuseeko ku ofiisi za kampuni eyogerwako ya Preside wabula teyasanzeeyo kintu kyonna ekyefaananyiza eddagala okugyawo kusangayo omukozi omu yekka n'omukuumi kwe kusaba paalamenti ereme kukkiriza abantu abafaanana ng'oyo baagambye nti bafeera abawedde emirimu. As of yesterday, I was at their head office in Ntinda, where Preside is. I have not found there any test tube in that office. There is no laboratory. I have not found there any scientist because I found there her cousin, who is the security guard guarding on the chairs in the office. We want to know. Let this parliament not be used for rubber stamping of masqueraders to come and withdraw money and siphon and take, and we remain here clapping. We are passing a budget when we are passing it people's pockets. Amyuka Speaker Anita Among bw'atadde ku nninga omubaka oyo okwanjulira paalamenti obujulizi ku byayogera. Agambye nti bayogerako abimanyi bulungi kubanga yaliko omumyuka wa kamisona mu Ministry ya Science ne Teknologiya. Akulira oddo oluvuganya gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga Nsamba asabye omumyuka wa Speaker akkirize minisita oyo Musenero agende mu kacu ka paalamenti yennyonnyoleko n'omubaka Yona Musinguzi abatwalira obujulizi obumulumiriza ensonga eno n'esookezebwako ebbali. Minisita Dr. Jane Ruth Aceng mu alipoota ye alaze nti we lutuukidde olwaleero Uganda nga yakafuna doozi z'eddagala obukadde 8,989 nga doozi obukadde 3,993 ze zaakaweerezebwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okugema bannansi. Ku doozi obukadde 8 Minisita Aceng agambye nti gavumenti yakagulako obukadde 3 bwokka. Aceng agambye nti okugema bannansi obukadde 23 nga gavumenti bw'eteekateeka kijja kwetaagisa ensimbi akase kalambo oba trillion n'obuwumbi 410 nga we lutuukidde olwaleero obuwumbi 612 ze zaakasaasaanyizibwa. Pulezidenti Yoweri Museveni buhabulwa alabudde ensi za Afrika ezikyesiga abazungu okukikomya nti kuba tezirina kalungi ke zaagaliza Abafirika era abazungu be basibidde Afrika emabega. Anokoddeyo bannansi ba Libya baagambye nti beesiganya abazungu okulwanyisa yali omukulembeze waabwe Kano Muammar el-Gaddafi wabula wadde ono takyaliwo yafadda naye n'okutuusa kaakano Libya yagaana okutereera. Bino Museveni abyogeredde mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe bw'abadde asisinkanye amyuka olukiiko olufuzi e Libya Abdul al-Lafi akyaddeko mu Uganda ku bugenyi obutongole n'ategeeza nti abazungu bangi babuzaabuzizza nnyo Afrika ensi ne zimaliriza nga zidobonkanye. Agambye nti abazungu babuzaabuza nnyo Libya olw'ebigendererwa ebyabwe mu kifo ky'okutuukiriza ebya Libya ne bamaliriza nga bagirese mu bwavu obunja n'okuwunya ensi yali eyabannaggwedda. Museveni agambye nti engeri yokka Libya gy'esobola okukyusamu ebiseera byayo eby'omu maaso kwe kuweebwa omukisa okwetegekera okulonda abakulembeze baabwe awe bakkiririzaamu. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebanga. Endagaano ey'okugula ekibanja erina okulambika obulungi ebintu eby'enkizo nga munnamateeka Kasimu Ssekalema bw'annyonnyola. Naye ensonga esinga okubeera enkulu mu ndagaano y'okugulana mu bibanja erina okubeera ng'eraga nti takusingidde kibanja ekyo olw'essente z'omuwadde wabula akiguzizza olw'omuwendo gw'osasudde era erina n'okubeera ng'eyogera ani nannyini ttaka ekibanja ekyo kwe kitudde era amateeka gakikakasako eri oyo atunda ekibanja okubeera nga ateekako nannyini ttaka oba landiroodi ng'omujulizi we
mu buguzi bwe oba mu butunzi bwe obw'ekibanja ekyo. Singa Kamutanda n'atunda ekibanja nga landlord tajulidde buguzi oba butunzi obw'ekibanja ekyo, landlord waddembe okubeera nga yeekubira endulu mu kkooti, kkooti n'esazaamu obutunzi bw'ekibanja ekyo, era kkooti singa emala n'esazaamu obutunzi bw'ekibanja ekyo, nannyini kibanja akifiirwa n'ateekebwako n'ogw'okubeera nga akwata essente ze yatunze mu kibanja ekyo n'aziddiza oyo gwe yaguzizza ekibanja, era ekibanja kye ne kiddira landlord n'abeera ntakyali wa kibanja olw'okutunda nga landlord takkiriza atunde ekibanja ku ttaka lye. Minisita wa Science n'ebya Teknologiya n'obuyiiya Dr. Monica Musenera ayogeddeko ati nti Uganda tekolanga ku mmotoka wabula egatta bugasi byuma ebiggyibwa ebweru ne muvaamu emmotoka ennamba. Ebigambo bya Monica Musenero bimenyeewo oluvuuvumo olubadde luyita emyaka gyonna egiwerako nti Uganda ekola emmotoka. Ezimu ku mmotoka ze bazze boogerako nti zikolebwa kuno kuliko eyakazibwako erya Kayoola, endala eyitibwa Kira EV n'ez'amagye President ze yali yakatongoza gye buvuddeko. Minisita Musenero bino abyogeredde mu Parliament wabadde annyonnyola ku ssabbiiti ey'obuyiiya ne saayansi. Omubaka wa Bukooli Central Solomon Sirwanya amutadde ku nninga annyonnyole obaddala Uganda ekola emmotoka nga bibuulirwa. Right, Honourable Speaker, the clarification I want to get from the Minister is whether we are actually manufacturing or assembling. Because as far as I know, we do not manufacture any part of a vehicle in Uganda. That's as far as I know. So I want the Minister to clear. Is it manufacturing or assembling different parts to make up the Kayoola bus? Minisita Musenero no wadde asoose kwetoloola okwanukula ekibuuzo ekyo aludde ddala kinakkiriza nti Uganda efuna byuma ebiggyibwa ebweru w'eggwanga ne bigattibwagattibwa okufunamu emmotoka ennamba. In Uganda, currently, we import a number of components and we make the bus body is made here. We work like all the other vehicle manufacturers. We source parts. Some of the parts are sourced internally and some are imported. And we build the vehicle. Ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno Uganda yakwegatta ku nsi yonna okuzza olunaku lw'ebya sayansi ne tekinologiya lwakuzibwa mu kisaawe ky'ameefuga Kololo, era Minisita Monica Musenera agambye nti omugenyi omukulu ye President 70 Buhabulwa. Wajja kubeerawo n'omwoleso gw'ebivumbuddwa ogunaamala ennaku 2 nga guyinda okuva nga 8 okutuuka nga 10 omwezi guno. Ebitongole ebikuuma ddembe byeweza okwambalagana obukanzu ne bannakibiina kya National Unity Platform n'ab'ekisinde ekya People's Front for Transition abateekateeka okwegugunga okutandika ne ssabbiiti ejja mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Omwogezi wa poliisi ya Uganda Fred Enanga asinzidde Nnaggulu ku kitebe kya poliisi n'ategeeza nti amawulire gano baagafunye okumala akaseera era balina obukakafu nti abakulembeze ku ludda olwabula gavumenti be balina omukono mu bino byonna. Abakessi balaze nti abanno balina meeting mwe basobola okukola enteekateeka zino nga bayita mu members of parliament, councillors n'abawagizi baabwe ku levels ez'enjawulo wansi mu byalo okutandika okwegugunga kuno nga beegugunga ku ebyo ebyetooloolera ku remand ba Honourable MPs Sejjirinya Muhammad ne Honourable Alan Sewanyana gye baliko mu komera. Ekiteeso ekirala tebalina kibasikiriza okwekalakaasa kwemulugunya ku kuteesa okugenda mu maaso ku kakalu ka kkooti, ate bo aba People's Front for Transition nga bayitira mu mukulembeze waabwe retired Colonel Dr. Kizza Besigye balaga nti bagenda kukozesa amakubo gonna okulaba nga bamamulako gavumenti. Wabula amyuka omwogezi w'ekisinde kya People's Front for Transition Harold Kaija agambye nti abasirikale bano baagala kupasibako matugambuzi kubaliisango. Wabawo ensonga etagisa okwekalakaasa, bannayuganda constitution ebawa eddembe lyabwe okwekalakaasa. So nze mbadde simanyi okwekalakaasa ku Mande, naye bwanga eri abagenda okwekalakaasa mu Uganda mulimu ensonga nnyingi zeetagisa okwekalakaasa. N'abapoliisi lwakuba nti mateeka egabafuga so baali badde beekalakaasa juze embeera gye basulamu yokka omuntu nga naawe olina abakuzaala nga naawe oli muntu toyinza kugikkiriza n'oteekalakaasa. So bwaba wali abeekalakaasa zikirizigana nabo. Omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform Joel Ssenyonyi agambye nkirabika poliisi okwogera bino eyagadde kufunayo kasente ak'okutegeka ebikwekweto.
Banaffe abamu abakola mu poliisi muna bagenda ne babeerawo nga bali idle and disorderly tebalina nnyo mirimu gya kukola kyobudola ababuukirira ne babuukira kino ebitategeerekeka kati tuwulira ebyo mbusimanya NUP planning ya kukola kino fenga NUP buli kye tu planning okukola tukyogera mu lwatu kubanga mune tewali kye tukola kimenya mateeka banaffe abali mu poliisi ekyamazima nti n'akasaala bafuna katono kati bagezaako okuyiiya oluusi banaafuna batya ku kasente ku allowance ezi buli bagamba mwai Museveni nti bana NUP nakyepanze wano biki nga abayiira sente so kaakati bano bo nga bafuna akasente nga bakateeka mu nsawo yaabwe. Akakiiko ka Paalamenti akalondola entambuza y'emirimu bitongole bya gavumenti akakosase kazudde nti ebitwe by'eggaali y'omukka ebina ebyagulwa gye buvuddeko ku nsimbi obuwumbi 48 tebikolerako ddala kubanga tebikwatagana na luguudo lwa ggaali y'omukka oluliwo. Ebitwe bino ebikozeeko gavumenti yabigula South Africa era bisobola okusika obuzito bwa ttani 1500 n'okuwangaala emyaka egisoba mu 40 baabigula okuzza engulu entambula y'eggaali y'omukka eya wano. Mu nsisinkano y'akakiiko kano n'abakozi mu kitongole ky'eggaali y'omukka abatabibwa ekibiina ki Uganda Railways Workers Union abakulembeddwamu pulezidenti waabwe James Akech akakiiko kategeezeddwa nti ate ebitwe bino tebisobola kutambulira ku luguudo luliwo bitudde awo butuuzi tebikola. Bano era bategeezezza nti ebitwe ebyo bwe baali babigula abakugu tebabuuzibwako baalekebwa bbali. We knew of the people who went because the specifications should be two. One on the locomotive and then two on the capacity of, the nature of our railway line, which are the responsibilities of mechanical department, mechanical engineering department, and the civil engineering department. But at a certain time we had civil engineering department distancing itself, saying since they did not involve us, whatever comes is theirs. I think that's all that we know. Ssente w'akakiiko ako Joel Ssennyonyi n'akakiiko ke basazeewo okuyita abakulu abakwatibwako mu kitongole ekyo bannyonnyole eggwanga. Kino nno kijjidde mu kiseera nga Uganda kye gyewole tiriyoni namba n'obuwumbi 4 okutereeza oluguudo lw'eggaali y'omukka okubbulula entambula y'eggaali. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Tiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere Uganda Cranes ekubye ttiimu y'awamu ya Northern Region goolo 3-1 mu nteekateeka ya Uganda Cranes mweyita okusembereza ttiimu bannayuganda eyitibwa Cranes na Mutima Regional Tour. Omupiira guno oguzannyiddwa mu disitulikiti y'Ekitugu mu kisaawe kya Boma era goolo za Uganda Cranes ziteebeddwa Ibrahim Oriti mu ddakiika ya 29, Mato Rogers mu ddakiika ya 55 ne Shafik Kajimu mu ddakiika ya 67 ate nga goolo ya Northern Region eteebeddwa Brian Obed mu ddakiika ya 72. Ng'ogyeko FUFA okusembereza abawagizi ttiimu yaabwe empaka zino era zigendereddwamu okusaggula ebitone ebipya okunoonyeza ttiimu abavujjirizi n'ebirala. Mu ngeri y'emu Uganda Cranes omupiira guno ebadde eguzannye okweteekerateekera emipiira ebiri egy'empaka za World Cup qualifiers gyegenda okuzannya omwezi guno. Uganda Cranes yakuttunka ne Kenya nga 11 ate esembeyo mu Mali nga 14 mu mwezi gwe gumu nga Uganda eri mu kibinja ina obubonero 8 Mali n'obubonero 10 Kenya n'obubonero 2 ate Rwanda yekoobedde n'akabonero kamu kokka. Ebyo nga biri bityo ttiimu y'eggwanga y'omuzannyo gw'okubaka eya Uganda She Cranes eyongedde okulaga eryanyi mu mpaka za African Netball Paint Series ezindire Namibia ekubye Kenya obugoba 7-28 era gubadde muzannyo gwa mulundi gwakuna nga Uganda ewangula. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Obudde bugayegaye mu nsi ya Ethiopia abayeekere nga babagirumizza mannyo amaanyi g'abawala. Owulira bino bongedde okusenvula balwana boolekera ekibuga ky'eggwanga ekikulu Addis Ababa era balangiridde nti bw'etaaba ennyonta nnyetta amenvu ekibuga Addis Ababa bandikisuula ku ttaka mu mwezi gumu sinakindi wiiki obanga ziizo. Agavaayo gagamba nti abayeekera aba Tigray bafunze ekyonga okuva olutalo lwe lwanyinyitira bazze beefunze ebibuga n'ebyalo era mu kiseera kino balwana okuwamba essaza lyonna eriyitibwa Kemisei lyesudde miles 200 byokka okutuuka mu Addis Ababa. Omwogezi w'abayeekera ayitibwa Getachew Reda akakasizza nti bamaliridde okusesebula gavumenti ya Abiy Ahmed bagisuule ku ttaka nti era kaakano we batuuse tebakyayinza kudda mabega bonna boogeza ddoboozi limu nti tusonga embeere nti era Abiy Ahmed yandibadde mugezi n'azingako obuwe nga bukyali kubanga mu wiiki nga ziizo ekyemisana bagenda kukirira mu kibuga Addis Ababa. Abayeekera aba Tigray mu lugendo lwabwe luno beegattiddwako abasajja ba kalintalo ab'eggwanga lya Oromo beeyita ba Oromo Liberation Army
era kino kibongedde embavu ne basobola okuwamba amatwalo agawera. Bino byonna bizzeewo nga America olwaleero esindiseeyo omubaka ow'enjawulo ayitibwa Jeff Feltman ayogereza enjuyi zombiriri ziganzike wansi emmundu era yatakawadde dda mu kibuga Addis Ababa. Omukulembeze eggwanga lya Abiy Ahmed bwe yalabye ng'ennamusa etuuse ku nnyo ge yalangiridde amateeka g'entalo era kati eggwanga alifugira ku mateeka ga ntalo. N'akoola ne bannansi n'abasaba buli omu azambalire ku mugongo enswa bataase ensi yaabwe ereme kuliibwa bayeekera. Embeera yafuuka nzibu nnyo mu Ethiopia omwaka guweze mulamba nga bayeekera Abatigray balwanagana ne gavumenti era abantu 10,000 bafudde n'abalala bukadde na bukadde bali mu kubundabunda. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Obwakabaka bwa Buganda butongozza emisinde egy'okujaguza amazaalibwa ga nnyinimu Ssaabasajja Kabaka ag'omwaka guno 2021 n'omulamu okugamba nti abaami tulwanyise Mukenenya taasa abaana ab'obuwala. Omubaka akiikira munisipaali y'Entungamo Yona Musinguzi ayogeddeko ati ng'alumiriza minisita wa sayansi ne tekinologiya Dr. Monica Musenero mb'okubeera omulyako w'ebbaluwa nti ono abulankanyiza ensimbi z'omuwoomusolo eziri omubuwumbi n'obuwumbi nga yeekweka mu kukola eddagala erigema COVID. Obudde bugayegaye mu Ethiopia abayeekere nga bubajjulumizza mannyo amaanyi g'abawala ab'obuddira bino bongedde okusenvula boolekera ekibuga ekikulu Addis Ababa era balangiridde nti bw'etaaba entaanya ettamenvu ekibuga Addis Ababa kyandibadde 5 mu wiiki buwiiki. Bannaffe ge mawulire ekiro kya leero agundegunde omuteregga.